Abasimbiddwa mu kooti ya Buganda Road ku misango egy'okubba Bbanka enkulu kuliko Kule Bowaze, Kabuye Ramadhan Akarama, Lubanga Kina Isaac Izo ne Oyedewo Jode Mujode. Bano basomedde emisango eno okuli okumenya ofiisi ya Bbanka enkulu, okubba, okukwatibwa n'okutereka ebibbe, wabula nga bonna emisango bagyeganye. Is it true or false? It's true or false. True or false? A plea of not guilty is entered on count 1. Plea of not guilty is entered on count 2 for A9 and A10. Oludda olw'ami nga lukulembeddwa mu Grace Army lutegeeza ng'okunoonyereza ku misango gino bwe kutannagwa n'asaba kooti okwongezaayo omusango. Omulamuzi Rita Ndewombe Kidasi kyakoze okugwongezayo kutuusa nga 29 omwezi guno. Okusinziira ku mpaba abantu bamenya ofiisi za Bbanka enkulu ku Kampala Road mu kiro kyakesanga 3 omwezi guno ne babba mu laptops 4 ezaali zibalirwamu obukadde 30. Bonna abalala batannakwatibwa nga nnya omwezi guno bakwatibwa na laptops zino nga basanga ku kizimbe ekya Majestic Plaza nga bali bateekateeka kuzitunda mu kikwekweto ekyakolebwa poliisi n'amagye. Mu ngeri y'emukule ne Kabuya basimbiddwa amaaso g'omulamuzi w'ene Nankyajjatiko ne bavunaanibwa okubba Bbanka ya Stanbic Crest Towers mu biseera by'amazukira ga Kristo nga batwala ebintu ebyalulwamu obukadde 27 n'emitwalo 57. Bano bavunaanibwa n'okwekuba n'okuzza emisango bwe bagezaho okubba essuudu ly'amafuta erya Mugasi wa Bigalo mu Kampala. Emisango era bagyeganye omwoyo wa gavumenti ali mu kiwunzi n'ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Omulamuzi Nancy abasindise ku alimanda okutuusa nga nnyo omwezi ogujja. Josephine Senfuma yakusakidde Gwen ku Bukedde TV.